ezo accolade njagala okubuulira abayimbi bonna bawadde Janza Award ng'ogyeko nannyini Janza Award eyekolera category ya best band yawangudde Janza Award category eyo kitegeera n'omuyimbi Kenneth Mugabi gwe mmanyi obulungi tekuli asobola kuba ki instrument eyo kitegeera. First of all, this is a disgrace that we are creating history by burying history. Jazz, it is not an instrument in our music circles. Jazz is what? Yeah. Jazz, but only creating a word ye mu 2017 n'awandika n'apackaginga kisitole kirungi abagezigezi ko ba ridings. Kituufu mu awards buzonna mu nsi yonna ba ridingira ku bintu kati nga West Africa waliyo Cora Award, they ride on that Cora. In America they ride on a gramophone. Kasoke mfune embozi yono mukuru yono omusajja ya koza award yeyo. Yowe kenyini. Twogere ku award in person. Soko mpe embozi yoyo mukuru ya ignite ya initiating. Buli emu ya $10,000 kitegeeza yennyini yakoze eki yafunyeyo. Singa twafunye Judical solution. Oba omuntu yenna n'atukolera ka award akalungi. Nga ngoba tuwa abagondi. Yes, kadola 2 oba kadola emboze etukombewo $10 ne akasente ntukawo abantu. Wajuta ne idea yokola ekyuma kino ekya jazz. Thank you very much. Let's appreciate one more time to Mwongero Mugalo. Amazing talent. He's not limited. And because culture what an amazing talent. And I got to ask some of our guys at NBS we can get him into some stories and maybe get more time, longer time, so he can share his inspiring story. And we've taken up in Alakataka very interesting, really packed, a lot of entertainment, guys are looking good. Zituuseewo abantu okuzimanya era zimaze banga ki in existence. Instrument ebaddewo tukolako mu 2014 so instrument ebaddewo akuba ebadde ekyezimba nga yo okufuna that audience abantu abagitegeera naye nga instrument ebaddewo tetandise tezze because of the awards ebaddewo mbadde traveling nayo in so many different countries showcasing. So mbadde ntunda ekintu kino. Owulira otya okubanga now yeweebwa abayimbi today? Well, it is a dream come true for anyone. Omuntu yenna ali eyo bwe yazaala omwana we ng'asobola okuyiiya nkakasa time eno waalijagadde ogibeerako sinaki omwana we ajja gituuka believing anaasigala ng'akola ebyo. Okay, kale ye mukulu oyo yakola award Mwami Bule. First of all, about the award, is it an instrument nti bawadde palasa agenda ayigadungu because it looks like a live instrument. Yeah, it's a live instrument. Steve ogenda kufuna ku Grammys ku Palm Oscar Awards wezifanana. You know, it looks like a real instrument. Is this really in a sense? It's a real instrument that you can play. Osobola chikuba, ne era bo idea yabo batunuulidde bagamba nti instrument eno yabaddenga movement ya kugisasanya mu bantu to create a Ugandan sound. But I will tell you, we don't have even, if we am to count, even 10 songs oba ennyimba 10 ezirimu instrument eyo. Ebyuma ebiri representing music wa Uganda bitegerekekwa. Tuina string fiddle bamwe gye muyite endingidi. Tuina adungu mwe babulula eyo janzi. Okitegeera? Tulina engoma enganda. Okitegeera? Tuina akago. Okitegeera? Ekubibwa nnyo ba Giovanni Kiyingi nagiwuliddeko ne mu album ya Azawu ya Istamuko ne Kenzo yatandika Jembracinga n'abantu abalala. My question is tebandi kutte okay, this is the instrument nebagizeroinga down nebagizeroinga bakola ki golden something nebagamba accolade akakafanana netufissa ku sente omuntu nakwata kubanga awadi eyo giraba awadi ennungi so kompe ku Cora Award osobola gikozesa $10 oba emitwalo 15 ne muzikola okuva China balance ne mumuwa abaana ne mutaddira muntu omu ne mumuwa sente $10,000 per word. Bona akola ezizo jja kukola amateeka ago bo kyebaagala. Anti kino kya government ye bantu. Etteeka ligamba litya nti government
for the people, by the people, to the people. Kati Young Award, are you sad? Is it nice? Is it beautiful? You Artistically, like it? it's nice. It's nice. beautiful. I'm not sure about the wood. Simanyi muti mugukigo bagikozemu. Tuyinza okubeerawo nga bagikoze mu setaba. Ekitegeera. Nerinnya ennyonyi nejja Uganda nga naawe yataaba. Ani yagambye yalinnya ennyonyi? Bazikoledde bweru. Tebazikoledde bweru. Nkutidde. Bazikoledde mu Uganda. Eno ensi gitye ggwe. Giraba edduka. Giraba edduka. Afuga lino eggwanga nange simumanyi. So the award, you okay with it? I'm okay with it. Katono, because binje byabadde kwezo awards, mawulire gafigali around there. Lillian Babazi, we caught up with her on the day, and she was happy radio received the legendary